Nti otugoberera natwongera okubeera nti tukwebaza okukola kyoteekeddwa okubeera nti okola ekiro ky'olunaku lwaleero empaka ez'ekikopo ky'ensi yonna Cap du Monde luba lulimi Lufaransa olwo bagiyite World Cup. World Cup wali munda mu ggwanga erya America. Ndowooza geemu ezisembayo zonna zino tusigazaayo geemu zaffe nnya. That is the two semis ne third place prof ne finals. Zaleka zigenda kubeera mu ggwanga lya America. Ebibuga ebirala birabika byamazaawo. Jjukira opener yali wali munda mu ggwanga erya Mexico mu kibuga Mexico City. Mujjukira geemu ey'eggwanga erya Africa du Sud liba ggwanga lya South Africa bali batunkana eggwanga erya Mexico bamu ku bategesi b'empaka ez'omulundi guno. So Canada atafunye nnyo omukisa kuteeka mu mipiira minene. Kirabika emipiira egy'amaanyi gyonna gino gye tusigazaayo gigenda kubeera wali munda mu ggwanga erya America. The biggest tonight of course is semi-final one eggwanga erya Bufaransa La Blues nga bagenda maaso n'okubeera nti beeyita abagenda kubeera mu nsiike bano batabani ba King Louis ow'e16 Abafaransa bagenda kuba bajja mu nsi nga batunkana ettiimu y'eggwanga emanyiddwa nga La Loya abagite Spain the Reds mu mpaka z'ekikopo ky'ensi yonna. Bufaransa Spain minzaani egamba ki Bufaransa emirundi ebiri nali 98 Zinedine Zidane nga abayambako okuwangula ekikopo ekyo. Mujjukira goals enjogerako ezo eza Zinedine Zidane akosaako n'omulenzi amanyiddwa nga Emmanuel Petit ebagenda mu maaso tebera ttiimu y'eggwanga erya Bufaransa the Blues bakuba eggwanga erya Brazil goal 3-0 nga bawangula ekikopo kyabwe ekyasooka. Bufaransa eneze balina abazannyi abalina amanenya amanene naye ng'obuwanguzi badde bubeesulwa before 1998 naye okuva etwawangula Abafaransa ne bawangula 1998 ennaku eri ebaddewo nga balina abazannyi nga Baplatini naye nga tebawangula World Cup yagenda maaso n'okubeera ng'esanguzibwawo. Kati okuva olwo Bufaransa ebadde ttiimu nene bayizawo okuba mu 1998 Bufaransa ezze kuba finals ez'omugirano nyingi kubanga 1998 bawangula 2026 bakuba finals mojjuka ne ttiimu amanyiddwa nga de Azure ya Italy. Final ejjukirwako nnyo Edibati ya Zinedine Zidane Edibati ya Materazzi battle ya Materazzi ne Zidane. Bufaransa ne losing Bufaransa yaddamu okulabikira ku final ndowooza 2018 bwe guli yes kubanga ndowooza Brazil tebaperforminga bulungi nnyo ne World Cup yali mu ggwanga erya South Africa tebakola bulungi nnyo newankubadde baperforminga naye 2018 badde mbyonoonye bawangula ekikopo kyabwe ekyokubiri munda mu ggwanga erya Russia. Okuva olwo tebanazikiza wetwabadde kata final bagikubye Abafaransa bagikubye. Kakati nno wetwogera kati bali mu nnyo ezisembayo bali mu ttiimu zennya ezisembayo. Ye ttiimu y'eggwanga erya Spain bwegenda ku minzaani yaffe wano ku Power Sports nga bifaanagana bawangudde mujjukira golden generation ya Spain that is 2008 batandiikiriza okuwangula olwo bawangudde Euro. Bazze mu World Cup wa 2010 South Africa. Ebigambo bagenda maaso n'okubeera nga babiwandiika. Goli w'omulenzi oyo Andres Iniesta eyawula side zombi that is eggwanga erya Budaaki the Oranges ne ttiimu eno ey'Abaspaana gy'eggambye emanyiddwa nga Da Roya eyawula side zombi ne baba nga bafuuka ba champion for the first time era gwe mulimu gwabwe okyagenze maaso n'okusembayo era ndowooza bayingira mu byafaayo ng'eggwanga lya Bulaaya eryasooka okuwangula ekikopo ky'ensi yonna. Yes nga terikiwangulidde ku ttaka lya Bulaaya bannaffe bano Abaspaana. Oyinza okunjukizaamu naye bwe ndaba kubanga emabega eri byafaayo byali tebyefuvalinga ate era World Cup yali atambulira nnyo ku ssemazinga wa mirundi ebiri nga watabira lwaki eri mu America Maserengeta aba ku Bulaaya. Kati World Cup we yava ku ssemazinga ez'ebbiri yajja South Korea ne Japan ate Brazil nemuwangula Germany yakuma ku munabo ku final. Kakati World Cup eggwanga erya Bulaaya eryasika okuwangula ekikopo ekyensi yonna nga terikiwangulidde ku Bulaaya libedde eggwanga lya Spain. Waliwo eggwanga eddala erya Bulaaya muyinza okunjujjukizaamu
kubanga World Cup asembyeyo nga tali ku Bulaaya abadde Qatar era eggwanga eryawangudde lyabadde lifawako wali mu maserengeta ga America eggwanga erya Argentina era bakuba Bufaransa. So jukira ni World Cup ono tali mu kusemazinga wa Bulaaya. Spain yekka ly'eggwanga erina ebyafaayo okuwangula ekikopo kya World Cup nga ggwanga liva ku Bulaaya sikira okukola decision nga seetegereza bulungi naye bwe ndaba Germany ejja mu 2014 yes well and good ya Germany ejja negenda maaso n'okugata ku Spain nerifuuka eggwanga eryokubiri mu 2014 ne Brazil ne bakijjayo Abagirimaani kati Bufaransa Ineizo okwegatta ku Spain ne Germany abagenze maaso n'okubiwandiika bino ebyafaayo okusobola okubeera part ku byafaayo okuwangula ekikopo nga tekiri ku ssemazinga wa Bulaaya kuba World Cup ze balina ebbiri zonna baziwangulidde ku Bulaaya gye bawangula mu 98 yali ku butaka gye baddamu okuwangula mu 2018 yali Russia era ku Bulaaya kakati bibye nno awo no Spain ebaako n'enkizo nga tugenza awo Bufaransa ebaye tegenda maaso nakubeera ng'ekikwa nere kijigana kuba final kubanga final zezikubye wabweru wa Bulaaya ne final esembyeyo twali ku ttaka lya Asia era Bufaransa yagisamba n'egikola kitegeeza nti wano tebannabazibwa kuba final nga tebali ku ttaka lya Bulaaya Abafaransa bano. Yo game tugenda jingamu olunaku olwaleero bingi bigenda maaso n'okubeera nti byogeddwa. There is a statement gitwagala tulabe wano ku Power Sports obesobola okubeera nti ekola bulungi nnyo waliwo kibadde kigenda maaso n'okwebuuzibwa nti mu kikopo kino tetulimu ekyensi yonna wabeerawo eggwanga ery'okuyimiriza Bufaransa liyinza kuba ggwanga ki lwaki etera nnyo okubeera ng'ezze nnyo okuva ku match day 1 mu World Cup kubanga eggwanga erya Bufaransa bawangudde buli mupiira ogubayise mu maaso toyinza kunenya muntu agenze maaso nakuvaayo na statement efaanaganako bwetyo ng'abuuza nti ggwanga ki eriyinza okubeera nga liyimiriza eggwanga erya Bufaransa the Blues bwe bagenda maaso n'okubeera nti beyita. So ekibuzo bwe kiri ekyo ky'amanyi nnyo nolowooza ansi oyinza okuba ogenda gifuna ku mupiira guno ansi eyinza okuba eri kumpi weribeera eggwanga nga weeriri liyina kuba ggwanga lya Spain eno lwaki Spain mipiira gisembeyo 10 nga basamba eggwanga erya Bufaransa last 10 previous engagements wakati wa Spain La Loya n'eggwanga erya Bufaransa the Blues Spain ewanguddeko emipiira 7. Can you imagine nga engagement zaabwe zonna ugenze ku fact file nga timu zigenze maaso n'okukwatagana nga tugenze all time head to head wakati wa Bufaransa n'eggwanga erya Spain emirundi gye bagenze maaso n'okusinkana Bufaransa wanguddeko 13 Spain wanguddeko 17 naye nga ku 10 egisembyeyo Spain tutwogera ku 10 nga Spain yasemba wangula ekikopo kya Bulaaya mu 2010 twogera ku gisembyeyo 10 nga Bufaransa y'amaanyi kubanga nkikulaze ekyo nti Bufaransa ebadde tiimu y'amaanyi ebadde ebikola Spain okuva wangula ekikopo ky'ensi yonna South Africa performance yayo mu World Cup nekkiriramu neddamuko ne performance okubanga ebadde ebuzaabuzibwa Spain ebadde egenda maaso n'obikola ng'esamba eggwanga ery'abasajja bano Abafaransa. Kakati ansi gye twali tunoonya eyinza okuba teri wala nnyo anti kibuzo kiba kitubuuziddwa nti ani ayinza oyimiriza mulimu ani ayinza oyimiriza eggwanga erya Bufaransa omuntu wayimirira obwantoogo n'akutuulira mu face n'agganga eggwanga erya Spain lisobola oyimiriza eggwanga erya Bufaransa basing ku factors engenze maaso n'okwogerako nga n'emyaka teginnawera 2 nga basisinkana era Spain ng'efuna obuwanguzi nga bano abazanyi betwogerako weebali ab'eggwanga erya Bufaransa nga bonna weebali Spain nebafunako ki nebafunamu obuwanguzi. Kati muganda waffe agenda maaso n'okugoberera bino bw'oba gwomu kwabadde anoonya ansa ng'obuziddwa ekibuuzo nti ani ayinza oyimiriza eggwanga erya Bufaransa mu mpaka za World Cup ezigenda maaso n'okubumbuja mu ggwanga erya America mu ggwanga erya Mexico kusaako n'eggwanga erya Canada ansa eyinza okuba etandise osembera kiteeke mu mutwe gwe kirowoozeeko waliwo ennyingo mu kibuuzo kyo nga waliwo ennyingo egamba ayinza totya na kwogera ansa eno gamba bugambi nti Spain esobola
okubaako byeyinza obbuuza eggwanga erya Bufaransa. Lunaku lwa leero mpiira tusuubira sayidi z'abatendesi bombi okujja nga ensonga bazikwasizza maanyi. Omusomesa amanyiddwa nga De La Fuente ow'eggwanga erya Spain omuspaana. Jjukira World Cup ono alina ebimutambulirako. World Cup alina ebyafaayo bye. Ensasira eggwanga erya Bungereza ku ttiimu ezasigadde Kenya. World Cup abadde awangulwa abasomesa abo abali ewaka. World Cup ono ku ttiimu esigadde Kenya. Ndowooza eggwanga erya Bungereza bye balina omusomesa omugwira naye esinnatuuka ku Bungereza, njogera ku Spain n'eggwanga lya Bufaransa. Bombi balina omusomesa wawaka kuba otunya kusajja eggwanga erya Spain balina omusomesa amanyiddwa nga De La Fuente yagenda maaso n'okubeera nga abakwatamu ali kusajja ettiimu y'eggwanga erya Bufaransa. Of course abaddewo omukulu oyo amanyiddwa nga Didier Deschamps, former captain wa ttiimu ya Bufaransa mu 1998 nga bakiwangula. Kati musomesa kusajja ttiimu ya Bufaransa. Ttiimu nga bwe zisuubira okubeera nti ziyinza okujja olunaku olwaleero nga bwe zibadde zitambula, osuubira okukolamu enkyukakyuka entonotono. Sayidi z'abasomesa bombi, omusomesa amanyiddwa nga De La Fuente omusobola okubeera nti ajja kusigazaayo omukulu amanyiddwa nga Simons Mugojukira. Nabaddeko mu makatikati mu wiiki awo nga ndaba Honro Thierry avaayo amuyisaamu olugaayo agamba lwaki towa musajja wa Arsenal omupiira n'akwatamu World Cup yenna wuuna agenda kugwako, olemeddwa okubeera nga omusajja wa Arsenal okwata mu mupiira David Raya. Naye naffe ne tumubuuza ekibuuzo, lwaki okyusakyusa ttiimu empanguzi? Kubanga weewaawo ttiimu ebadde esinga defensive discipline, ne kano kankoogereko, wabaawo ttiimu esinga defensive discipline mu mpaka z'ekikopo ky'ensi yonna, ggwanga lya Spain mu World Cup ono. Era by the way waliwo nawo ekyokwogerako awo. Tugenda kulaba ttiimu esinga okulumba mu Bufaransa nga basamba ttiimu esinga okubeera organized mu kudefendinga ly'eggwanga ery'abasajja abaspaana. So ebigambo bya Honro Thierry biyinza okuba bikaalinga woota nga twakamala premiership eri mabegako ku foomu y'omulenzi David Raya, naye okuva omusomesa yagenda maaso n'okukola decision olowoozaamu nti tabadde toyinza munenya n'omutindo gwa Simons ne baaka ye ntayare ge bagenze maaso n'okukola. Era tomusuubira nakwata ku baaka ye omusomesa ono De La Fuente. Omusuubira okukozesa Simons mu goal. Of course omulenzi amanyiddwa nga Pedro Porro wa ttiimu ya Spurs ajja kubeera ajja mu baaka eno. Kabusi omulenzi ono asitudde omutindo. By the way nga begambye nti bayina defensive discipline, ate nga amanya si manene kyesinga okwewunyisa mu baaka Spain eno, naye bakikoze. Kabusi wali, Laporte wali, of course ne Kukulela naye wali. Back y'abana balina discipline mu back. Balina bw'obalaba ng'obalaba bulabi oyinza okugamba tebasobola kumalako mupiira nga tebabateebye. Baba ye babayingidde mu kisaawe nga bakusamba, oginoonya n'ekubula abalenzi bano. Of course makati osuubira nti Rodri awali agenda yimiryawo nnyo n'amaanyi. Pedro ayinza okudda mu guno, bayinza omwetaaga. Lamine Yamal omusuubira okubeera nti bajja mukozesa. Of course Olmo naye alaze omupiira gyasooka kati agisamba naye gye bamuwaddemu agenze maaso n'okubeera nti atakulowoosa kubeera nti omuwumuza. Beina mpozi n'omulenzi oyo top scorer wamanyiddwa nga Isabel balina obuzibu n'okuteba goals. Awo Spain weeyina obuzibu, era emu ku bitadde ttiimu eno ku bunkenke ne geemu esimwe nga basamba ttiimu ya Red Devils liba ggwanga lya Belgium. Si lwakuba nti Belgium yali bamaakinga, naye baagaana okkiringa off omupiira guno. Bayina obuzibu n'okukonvatinga omupiira lwadde bayina defensive discipline, bayina possession gy'oyinza okulowoozaako nti buli ttiimu yeetaga ebeerenga Spain gy'eyina, naye bayina challenge nti omupiira okusala line kibatawaanya. Yakyova olaba faces nyingi nnyo ezigenze maaso n'okubeera nzoogerwako mu kulengera obutimba. Bangi abagenze maaso n'obateebera nti ggoolo yaabwe tejja mangu abaspaana bano. Ku sayidi y'omukulu Didier Deschamps, of course goalkeeper ono besikirizaamu Mainan Kadugalo ono yali mu ttijja ggwanga erya Bufaransa, waali tannafuna nnyo bigezo bimala naye waali
Akonde, Apumukano, Saliba, naye yagenda kifo omutima gwa kocha aguwangula William Saliba, Lucas Digne, omulenzi ono gwe bayitamu wa Roma, Koni, Rosubira bagenda Manconi, Rosubira bagenda ne gulu gumwongera banga yalaga defensive discipline mu makati mu center park mu kisaawa awo yakikola bulungi nnyo nzo ga bali basamba timu yali ebawa respect naye abantu bamumatira era bamwogerako nya making headlines. By the way ne beye mu katale n'erinnya ya Roma eri kati mu kweswanta klabu zimwetaaga emukwezo ya Arsenal eyabungereza emwagala omulenzi oyo Manconi wali makati twagala mulabako ngali makati agali mu Rodri sigali aga kubanga makati agakwata n'agajja kali akalenzi kafa ka Morocco kabuwadi nakonda byeko manise eketaage yogera kakalenzi ako akawamba ka makati n'ageti kogwenzo guddugavu gw'ebiviiri ebyo byabalasta gwe mwalaba makati mupiira gwabo Faransa nga basamba ne Morocco weeguli nnyo era tusoma omusomesa agenda guwa Androbio wali Osman Dembele wali Mikel Olise of course yomu kubazanyi boyinza okubeera nti erinnya lyo lino litereka mu World Cup ono singa Bufaransa bewangulira ekikopo obojja kulyetaaga nnyo nga wayise emyaka 10 nti World Cup wa 2026 waliwo akalenzi ke bayita Mikel Olise kaali kagondya ebigera akalenzi kagaba kalenzi kagaba tekannateeba naye kagaba. Of course duwe naye game ya Morocco ya performinga bulungi Rosubira musomesa ayinza okumwesiga this time around mpozi ne nanyini tournament eno Kylian Mbappe routine wali nnyo olunaku olwairo omusajja oyo musubira okubeerako byagenda okubeera nti ayamba tiimu y'eggwanga erya Bufaransa. Oyinza okumbuza ekibuuzo kale bina tubyogedde naye owooza kuyinza kugwa side ki tulabye strength ya Bufaransa. They are good ogenda maaso. Strengths ya Buspana bayina defensive discipline. Ate tebakuma bukomi mu defensive discipline bayina amakati agaganira omupiira. Challenges obuzibu bwendowooza nti obunafu bwa Spain balwawo okutuwa goolo oba oli muwagizi waabwe balwawo kuwa goolo bajja bikola bulungi nnyo byonna naye balwawo kuwa goolo era ezimu ku nsonga lwaki n'omupiira gwabwe gwaggulawo gwagenda nga bwe gwagenda bali basamba tiimu ya Cape Verde balwawo ate bwotagenda maaso nakutulwa muntu omuzza mu game olaba omupiira gwa Belgium bali basobola gukiringa off naye buli olwawo okubeera nti okonvatinga owa omuntu omukisa okudda mu game kati oludda kusajja Bufaransa tebawoneka nti bw'onaawona Mbappe Dembele oyinza obutamuwona tebawoneka bayina agasajja awo agabanja manyi tuli ku level y'omupiira nga managers bagenda kujja bakugiremu omuzanyi wasinga ng'ogenda kwetaaga abalala basobola kukuyambako. Of course Bufaransa ekiyina bulungi ekyo ekiyina nti n'owona agamba nti Mbappe ka mu killing off waliwo abasobola okukola byakola ku kisaawe ne bakufunira obuwanguzi naye nyina ekirowoozo omuli munda ndaba nga Bufaransa tagenda kuba final. Simanyi lwaki nkirowooza bwentyo nga n'amaanyi gonna olaba gali ku sayidi yaabwe mbatiiriddeko nnyo but I won't be surprised naye emisanyo giri ku sayidi yaabwe naye mbatiirako muli nnya kyempulira irrespective of kuba nti ndaba amaanyi bagasinga nna kyempulira muli ndabanga ebiyinza ottagalamuko olunaku olwayiro. Ye World Cup semi-final Bufaransa the Blues ne tiimu y'eggwanga erya Buspana La Roya lunaku lwayiro saa zigenda kubeera nnya. Funa akatebeko funa ebiberenge byo ne kacaayi omerwe eddiba. That's